bassebo ne bannyabo tuddinganye nate n'oluganda Kaasammeeme 223 era nse Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere gwe wenna anaatudduukirira n'ebirabo n'ensimbi enkalu fenno tuliddindirira nga ssalambwa lya mu lumonde ng'ebirabo ebyo bigenda kgenda eri abantu abazze okkiikirira amasaza ga Buganda ga Nansangwa okuli Busiro Kyaddondo ne Mawokota. Olunaku olwaleero ndi n'omulangira Kabiswa Kayemba okuva Enkokonjeru Kyaggwe naye ng'akiikiridde essaza lya Kabaka ery'e Busiro kubanga mwe musibuka oba mwe muli amasiro ga Kabaka Kagulute Buchwereke owa20 ate nga mwasibuka. Omulangira Kabiswa Kayemba Kiwujjo. Weewaawo musomesa. Wenywezezza? Sebo nenywezezza sinywedde. Kale, bw'obanga wenywezezza nga tonywedde enkangaali, njagala oyanukule kino. Omusajja gwe mwayagala naye ku mukazi omu ayitibwa musajja munno. Kyokka ate omusajja gwe mwawasa naye mu luggya lumu ayitibwa musanjiwo oba muganda wo. Bwe guba bwe gutyo njagala ombuulire muntu ki Omuganda Gwayita Omutumbwe? Omuganda Gwayita Omutumbwe oyo abeera muganda we nga bagatta taata. Gwayita Omutumbwe abeera mwana tosogola gwosimya amala. Omutumbwe ye mwana gwe mugatta taata kyokka nga mwawula maama yayitibwa Omutumbwe. Obubonero busatu bugende ew'omusajja akiikiridde essaza ly'e Busiro ate nga munnakyaggwe nembweyanzase. Weewaawo mwenna abaagala okutuwa ebirabo by'empaka zino oyita Kasaraba 256 751 4769 oba Kasaraba 256 788 461 228.